Oluvannyuma lw'ekibiina kya Forum for Democratic Change okufuna n'akikwatira bendera mu kalulu ka 2021, Patrick Amuriat nga yakulira ekibiina kya FDC era nga gwe balonze okukwatira ekibiina bendera avuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okukozesa obukugu bwe mu by'obufuzi by'eggwanga okuwangula akalulu. And I want to promise that this is going to happen during this electoral process, this period we are going into. Because 35 years of deception must surely come to an end. I think we are no longer a compliant population, we are a fighting population. And this is what we take into the next campaign. Nga musanvu omwezi guno ekibiina kya FDC kyalangirira nga Patrick Amuriat bw'agenda okukwatira bendera mu kalulu k'omwaka ogujja oluvannyuma lwa Wasswa Birigwa gwe yali avuganya naye okumulekulira. Mu kwogerako eri bannamawulire ku kitebe kyabwe najja nankumbi leero, Wasswa Birigwa nga yali avuganya ne Amuriat mu kusooka gwe bakwasizza obuvunaanyizibwa bw'okukulembera okunoonya akalulu ssaako ne kakuyegge. In consultation with the FDC leadership, I have assigned the following. Number 1, Ekyibiina Ambassador Wasswa Birigwa as the Director General of the campaigns. 2, the Honorable Roland Kagenda Mukume, the National Field Coordinator. Mu ngeri y'emu Patrick Amuriat asabye banna FDC okwanguya kaweefube w'okukungaanya emikono egyetaagisa mu bwangu ddala kubanga obudde buggwaayo. Because of the window that has been provided by the postponement, we continue to appeal to those who are interested in running under the FDC for the parliamentary position to express their interest immediately, especially where there are vacancies. Singa Patrick Amuriat akakasibwa akakiiko k'ebyokulonda okwesimbawo ku bwa president, kitegeeza nti yagenda okubeera omuntu asoose mu kibiina kya FDC okwesimbawo mu kifo kino nga si Dr. Kizza Besigye akwatidde ekibiina bendera emirundi gyonna mu kulonda. Nze Shamira Nagawa, STV Select ey'enjawulo.